eyandibadde asomayo juzu ng'emu oba kale ekitundu kyayo nekikulema ate Qur'ani erina okuggwaako mu Ramadan. Abasinga okwagala tutambule mu Ramadan baga nti mulina emyezi 11 mulonde eyo, guno ogumu muguleke, giri gyonna 11 giri awo, londe eyo. Naye alhamdulillah abamu balowooza tuli gasajja ganene. Ye kakati omukisa tugufunye tusinkanyeeko bwentu bwe nenkana. Abamu balowooza Kyeyune gusajja gunene nnyo. Kamera ziraga nga ogusajja ogunene naye nga akanyama katonotono. Walillahi alhamdu. Twebaza nnyo abawuliza emisomo gyaffe entakera. Ate ne twebaza enkolagana ennungi, mutuweereza ebibuuzo netutabiddamu ku WhatsApp. Kubanga bwe nkulaga WhatsApp ze tufuna olunaku, toyinza kukwata WhatsApp 1000 mu lunaku lumu n'oziddamu. Oba tojja kukola. Tolina kyoyinza kukola kirala wadde okulya emmere batosobola. Okuddamu WhatsApp 1000 mu lunaku olwo tosobola. Kati ebibuuzo ebimu bwe tuba tukereyo biddamu. Abafunye omukisa bamuddamu mangu alhamdulillah. Bwe kiba kikereye totunyiigira. Kubanga olina okukola emirimu egijja omujja akasente akakulabirira ate okola n'egya ddaawa. Kati oluusi kyoba osoboddeko kyekyo. Obubaka bwange tebugenda kusuusa ddakiika 30. Sijja kusuusa ddakiika 30. Bugenda kuba bufundafunda okuzzaamu hope. Abantu abamu bagenda baluzinga hope. Noonyeza sente siziraba, zinoonyeza Uganda zibuze envuddeyo, zije Dubai ziganye, Al-Ain ziganye, Abu Dhabi. Nosanga ngenda gana sokera Dubai ne zigana, ne ngenda Abu Dhabi ne zigana, ne ngenda kati ndi Al-Ain. Mu byonna mu kyolina okusooka okumanya. Mu byonna mu byoteekeddwa okubanga osooka n'oteeka mu mutima gw'okufuna emirembe. Essente si kyekikulu mu bulamu bwaffe. Era ziba kubanga zaali kikulu nnyo nnyo mu bulamu. Bannabbi yandibadde nga suka zibawa n'alyoka batuma. Naye ate oyinza osanga bannabbi abamu ng'ate tebalina wadde ennusu naye ng'ate bali successful mu nsi. Mu byolina okusooka okutegeera bw'oba oyagala emirembe, essente nga zo cash almal si kyekintu ekikulu mu bulamu bwo. Ebintu ebikulu mu bulamu bwo obirina. Ebintu ebikulu mu bulamu bwo obirina. Era singa tumanya nti tubirina twandibadde twebaza nnyo Allah tabaraka wa taala. Naye ffe olw'okuba ntitwalowooza nti ssente kyekikulu tetumwebaza na bino ebirala byatuwadde. Focus eri ku kintu eki ssente. Abamu nazinoonya halalan wa haraman. Bwe zigaana halal ng'agenda mu ki? Mu haram. Kunoonya ssente. Tezikusula ng'ewazibu olw'okuba nti onoonya ssente. Ku bulamu bwo weetaaga ssente 20%. 80% si ssente. 80% si ssente. Ate nga eyo 80% abasinga tugirina. Njirina ogirina. Kati 80% yeeruwa. Oyinza okumala ku mwaka nga tumize wadde ekkerenda n'eri. Waliwo ekisinga ekyo, waliwo obugagga obusinga ekyo. Waliyo abalina ssente empya naye nkadde nga buli kanaku amira amakerenda agajuza olubatu. Gwe tolina ssente naye omwaka guggwako nga tumize ekkerenda n'eri, kati kugwe naye ani mugagga? Wangi? Ebisinga Allah tuga nti wa inna rabbaka ladhu fadlin ala nnas walakinna akthara nnasi la yashkurun. Oyo omulezi waffe Allah atukolera ebirungi bingi naye situmwebaza. Ku lwaki? Kasita tatukombya ku ssente tulaba nga tannatuwa. Naye ng'ebisinga baya bituwadde. Ekigambo rizq ffe twakifundiza mu ssente naye nga kigaziwa okuva ku ssente nekigenda ne mu birala. Ekigambo rizq kigazi. Ffe tumanyi nti bagamba nti oyo Allah yamuwa riziki otegeera mu ssente. Riziki kigaziwa nekigenda ne mu birala bingi. Oyinza okukakkana nga wano abatudde wano ffena tuli ba billionaires muzitali ssente. Nga tulina ba billionaires wano muzitali ssente. Ffe tumanyi nti biliyoni abeera muntu ogwo wa kashi. Oluni ba biliyoni mu birala. Waliyo ba billionaires, waliyo ba billionaire mu ibada. Ng'asiba Mande, asiba Olwokuna, tagwa swala za sunna, amanyi kiki, amanyi osoma ku Qur'ani buli kanako oyo billionaire. Naye ffe tumanyi billionaire ali ogwo kashi.
ziba kubanga zaali nkulu nnyo ba ambiya alayhim salam beyanisoose ng'okuzibwa nalyoka batuma naye tubasomako nga tebalina. Ekyokubiri kyolina okumanya tebatugana kunoonya ssente naye mu halal. Ekyokubiri kyolina okumanya nti muzimu ku nsobi ze tukola era ne tumenyeka nnyo, essente ozisiba ku kifo. Nze nga sinatuuka Dubai kyolina kyombuulira kiki njala genda Dubai kukola. Nasingidde Dubai tikati obwongo bubala kiki. Omwana omuwala nga yayingiddemu okgenda mu Bawarabu ne bw'okola otya tosobola mumusazaamu, tabula abula ewaka. Ayinza obbabulako ewaka nti kiki baagala kunnemesa kugenda Dubai kukwekolera ssente. Wotegerera nti riziki eya ssente teba mu kifo kimu. Waliyo n'abali eka nga bazibina ati nga bazikoleddeka, waliyo n'abazze ne bazikolerayo. Naye obuzibu ekintu eky'omutawaana kwe kusibya byenfunayo mu kafo kamu. South Africa n'agoba ebyokgenda n'agoba ebyokgenda ne bigaana emyaka 2-3 ali ku ekyo kimu. Allah asobola okuggulirawo wonna woba oli, so si nti ekyo ekifo ekyo mala kituukamu. Ekyo kyennyini ekifo ky'obala waliyo abaliyo nga te bw'otuukayo golina n'obbagulira ekyokulya tembalabyeko. Nze bwe nasooka okuyingira ebiwarabu 2000 nali nyingira Saudi Arabia, nali nkyalina muto nga sina nakugejja, nali katini nnyo ebiseera ebyo. Bwe natuukayo, bwe natuukira mu Jidda nasangawo abaami bannayuganda naye neewuunya ng'ensula mbi, basula bubi nnyo nnyo. Nengati ne bambuuza nti omanyi okuwandiika ebbaluwa esaba sente mu Luwarabu? Nali nina Oluwarabu lwange bulungi yoga nti mmanyi nti wandiika. Kati yampa olupapula okuwandiika oba yali akola ki? Agenda okukyuka bw'ati ne muwa mu dakika ng'emu nali maze ogiwandiika ne ngimuwa nti yiino. Ne yeewuunya nnyo n'ayisaamu amaaso. Yali amanyi okusoma naye nga tasobola nga omanyi okuwandiika ekintu nga kisengeke bulungi. Nange mpandikira mu mannya gange naye ne muwandikira. Ne tugenda mu kifo ne tuyingira naye nze ono tulaga sikumanyi, nawe tomumanyi, we bitabuka nange simanyi ne tomumanyi, ne muganzi siwali buzibu. Nga tuyingira mu kafo ngadde eri ku ddyo nga nzira ku kkono, tusangayo abasajja bazeeyi. Omusajja asomamu nga ambuuza olina passport, nga muganjiina gireete ng'agibikkula nga mpa ssente. Yampa sinyinga 4 riyali, anti riyali n'ezamu ezaano zireetera okusemberegana. N'akwata ekkalaamu n'awandikako akantu ku passport yange nze ke saamanya. Bwe twavaayo oli nga tebamumwadde, nze nga bampadde. Nange aleeta tugabane. Nze nga sinaakumanya value ya ssente ne muwa ziizo. Najjako 10 n'akimpa. Ye natula 3. Kati nange tugende ewalala ne mugamba nti nze sazze kusaba. Nazze kusoma irimu. Ekyandeese wano okusoma irimu sikusabiriza. Koga amagezi galina n'omutwe dakiika ntono nnyo wawandiise application letter ne mugamba nti mbimanyi naye si gwe gwandeese wano. Nange nti kakati zino ssente olaba wakatuuka niwe nsobosezza kati ngenda kulyako ennaku eziwera eyakatuuka. Okulaga nti riziki teba mu kifo kimu. Nze yali yakajja ate namulisa wiiki nga nnamba. Naye ate oluvannyuma nakimanya nti ssente zange yatwala nnyingi. Naye wali okusooka nali sinaba kumanya value ya ssente. Naye saamunyiigira kuba yali mwetaavu. Kati njala kukulaga nti ebyenfuna tobisibanga mu kifo kimu nti awo weewo. Era Allah bw'antuusaawo mba mmaze, era nze nga situuse mu kifo ekyo sijja kute. Allah tabaaraka wa taala tetweraliikirira tumanyi, tetweraliikirira atulaba. Yagaba ssente nga tonnazaalibwa, nakati akyazigaba tezina kyezaali kyezibadde, ajja kuwa. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaddu bakubuuza ebinkwatako nga bansaba ndiridda wa ndi kumpi ndi wala balekaane basitule eddoboozi bagende nti fa inni qarib, bagende bali kumpi awo. Okusaba Allah twetaga kuleekaana, akuli kumpi awulira.
naye n'atugamba nti nyanukula yenna bansabye naye kyenjagala kiri eki falyastajibu li, nange basooke bakole ebyange. Kati wali kalunsambulira awo wetuviiramu falyastajibu li, nange obawe bebagala te basooke batereze ebyange, eswala zange bazitereze mu budde, hijaabu yange omwana oyo omuwala gyambalinga bwe njagala, falyastajibu li, basooke banukule omulanga gwange nange bye nabagamba babitereze, nange ngenda kwanukula eddwa zaabwe. Kati ffe twesibye, ffe tukoze eki? Twesibye mu bimu ku bitwa ebiganyisa eddwa zaffe okwanukulwa, ne tumenyeka ebiganyisa emirimu gyaffe okuyitamu, ebituganyisa ne tubeera bafeeriya bwetatereza bibye. Ate ku mawanga ekimu ku bintu ebizibu ennyo okuyimirizaawo ku mawanga y'eddiini, kubanga wajja kugoba mane, obudde buggwawo. Era nze neewunza n'okusanga wana bazze mu ddalasa ku mawanga tuli mulimu, tulina okukola. Bakama bange ye nagamba eki, bakama bange tebanzikiriza, baakumaze, kubanga amawanga ffenna twali tubaddeko ku mawanga. Nze abamu mumwe nabeera ku mawanga tebannabazaala, ate nze nga yingira 2000, abasinga muli 18 15, nze 2000 nali nyingira mawanga nga manyi. Ate nga ebintu by'obaogenza okukima ku mawanga byetaaga nnyo okutereeza amateeka ga Allah tabaraka wa taala, naye amateeka ga Allah si mazibu ga kutereeza. Ekisookera ddala sola mu budde bwayo, ekyokubiri bw'aba mukyala ennyambala ye, ekyokusatu kukakasa nti byenkola bya halal kanneesambye haramu, talina kirala kyakwetaaza. Inna laka fi nnahaari sabahan tawila, nakuwa free time mpanvu mwana Adamu, nakuwa free time emisana mpanvu okole egigyonoonya riziki. Akyogeddeko mu Qur'an nti inna laka fi nnahaari sabahan tawila, free time emisana nagikuwa yali awo mpanvu. Kakati bapakasi bannange, kano ka timetable tugende nako bwe nkamaliriza nga nva waggulu. Ka timetable kano kakufuula successful mu duniya ne ku akhira. Ka timetable kano kakufuula okuba nti ojja kuba successful mu duniya, ate ojja kuba successful ku ki? Ku akhira, bw'onooba okagoberedde. Allah yakawa nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallama, era ze zimu ku nsonga lwaki olaba yali successful nga talina sente. Tuli fenna amugamba nti ya ayyuha almuzammil qumi layla. Number 1, salatu layli. Omuntu yenna naba successful mu duniya ne ku akhira, mu bulamu bwe mulina okubamu salatu layli. Ekiro zukkako ekiro osaaleyo newebalaako emu mu bunafu bwo, newebalaako emu nga tekuliko sula ndala nosoma al-Fatiha yokka, ghairi maghdubi alaihim wala dhalin, amin, n'okutama. Era keji tomalaako wiiki nga toyimiddeeko kiro. Bw'oba oyagala okuba successful mu duniya ne akhira, tomala. Bw'oba oli munafu nnyo, kale mu wiiki omulundi ogwo, ya ayyuha almuzammil qumi layla, yimukako ekiro. Allah yali amuwa ka timetable nabbi sallallahu alaihi wasallam kanaakumiramu obulamu bwe asobole okuba successful mu mirimu gye ku duniya, ate asobole okubeera omuwanguzi ku akhira. Akokubiri, warattiri alqur'ana, okusoma ku Qur'an. Ne bwe ziba dakiika 4, naye gwe ssebo oyinza otya okunkakasa nti mu 24 hours oba busy ne bakama abo mu mirimu ne mulamu dakiika 10 za Qur'an? Gyekiri nti nze gwe mulaba emirimu gya bakama bange gimmalawo mu 24 hours, sisobola na kufisa dakiika 10 kutunulako mu Qur'an. Tekiriyo, wabula kwegayaaza. Twegayaaza bwegayaaza. Toyinza kuba successful mu duniya na akhira nga Qur'an tolina budde bwayo. Abadan, tebakulimba. Tunoonya success za miteeko egi ebiri, duniya naki
na akhira. Waliwo abali successful mu dunia mwokka, abo webali, ekyo si kyetwagala ffe. Naye success gye balina be bagiraba ewa Allah terina makulu. Omuntu webaga nti abadde successful yoyo ayise dunia na akhira. Ate anayita akhira alina okuyita edunia. Edunia bw'otayita na akhira oba omaze okugwa. Kasita toyita dunia kubanga toyinza kuŋŋaana nti tasala swala 5 bw'ate dunia ali successful. Kisoboka? Omwezi gwa Ramadhaani enjala emukalubirira n'alya nabbirira ebyokulya wadde alina ssente ezikomawa taba successful. Anaaba successful mu dunia yagenda okubeera successful ku akhira. Kati affe tunoonya salla teekaawo ya Rabbi. Namba 2 Quran. Dakiika teetaaga nnyingi mu lunaku. Ofubanga nnyo okulaba nga toweza lunaku nga totunuddeko mu kitabo kya Allah. Kyekyoka ekiri mu dunia muno Quran, kye kitabo kya Allah. Ebisigadde byonna bitabo by'abantu ne Quran al-Karim. Gy'okuma ogitunulamu, gy'okuma okufuna obulungamu, gy'okuma okufuna amaanyi ag'eŋŋanga shayitaani ng'ekulumbye mu bw'obuseegu n'ebyobukaba. Gy'okuma okuwa Quran ebiseera. Allah gy'akuma okukusembeza, shayitaani n'agisembezaayo. Gyetukuma kwesamba Quran al-Karim tusembera eri shayitaani. Kati buli zambi oba mangu wakumegga kubanga olidde oli muli ba mukwano ekuli ku lusegerebwa. Quran al-Karim wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa. Eyo Quran buli kaseera buli agisoma muwa eddagala lyayo. Aganti wa nunazzilu buli kaseera mba ntonnyesa eddagala mu Quran. Amakulu gy'okuma okusoma gy'okuma oddifuna mweriri lyawo lyabwerere. Teri muntu toyinza gga nti muntu asoma Quran buli kanaku nti ate alabikire mu bukaba n'obuseegu. Ekyo tebakulimbanga mwanange. Ng'awa Quran ebiseera agisoma daily basis. Ojja omusajja ng'ate alabikira mu bikola by'obukaba. Era singa agezaako bigatika Quran ng'esenguka. Tayinza kikolera mwaka nga ekyali naye. Ega nti muna tulemaganye. Nze embeera zo sijja kuzisobola era ŋŋenze. Ne bwe yeekaka atya mbu afise obudde mu lunaku agisome alaba tebuliiwo. Mu bimu ku bikola omwana Adamu obulamu bwe kuwa kitabo kya Allah budde. Ate singa twali tumanyi obugagga obuli mu Quran al-Karim singa ffena gye tusibira. Kubanga byonna bye tunoonya mu dunia ne ku akhira biri mu Quran. Gy'okuma ojjuwa obudde n'ogitegeera n'ogikolerako byonna bijja kujja byokka. Quran al-Karim. Mu programu zizo nyigamu ka programu ako. Insha Allah. Dakiika tutagala nnyingi. Quran teetaaga dakiika nnyingi naye ekikulu ennyo ng'eddakiika ezo buli kanaku zibaawo ke kakulu. Ne bwe ogiwa eddakiika 5 mu 24 hours zimala. Ebbanga lyomala nga eddakiika 5 buli kanaku zikola ki? Kakati abamu bwe twogera ku Quran ajja kuganda bannono baba biki byayogera ku ffe tumanyi kusoma Quran. Tetumanyi kusoma kiki? Ekyokubanga oli wano mu Al-Ain kyokka kikulaga bw'obanga tosobola kusoma Quran kiba kiraga nti oli mutuufu. Bw'oba watetenkanya n'olinya ennyonyi n'ova e Uganda nga togirinnyangako n'otuuka buno n'ova ku airport n'ojja paka Al-Ain n'oyingira mu maka n'oyingira mu bantu nga olulimi lwe boogera tutegeramu wadde n'eki naye n'ogamba nze nja kukola obumalirivu obwo singa tuba nabwo ku Quran eyinza okugaana. Ng'abantu bonna mu nnyumba balimu 8 tekuli n'omu gwawuliziganya naye boogera nnimi ndala naye ayogera lulala n'agamba nti siwali buzibu nja kukola. Bismillah. Obumalirivu obwo bulabye bwakusaaga obwo obumalirivu. Era wallahi n'akola omwaka n'agusuula wali n'akwata ogwokubiri n'agusuula wali kubanga okubeera n'abantu n'arinyuwinga awulidde oli agambye n'arinyuwalinga n'okulinyuwalinga naye muzimu ku tochaze ez'omutawaana kwe kubanga olina abantu 8 nga tekuli gwawuliziganya naye ekyo kyokka kikumala okuba nti oli ku kibonerezo ky'amaanyi bamaze okutokyalinga.
kuliko n'akaana akato kajja ne kakugambye ko tekamanyi tobitegeera ne kabikugamba ne kabikuteerawo ne kagenda tukabuliriyo mu sibimanyi eyo tocha nini tujigumira bwe twogera ku by'okusoma Qur'an kati abo bakyeyune obalaba baafuna omukisa bazadde baabwe ne babaweereza mu Islamic schools kakati ffe bazadde baffe bwe twogera ku by'eddiini twekwasa bazadde ate ebyemirimu ebyo byokola muzadde oyo yabikuyigiriza tewatetenkanya kati agenda okweza emyaka 2 ng'ayogera Oluwarabu sawi gahwa kasema gandi sawi gahwa ayinza okubuuza bagambye eki obumalirivu nga bwe tuli nti tulina obumalirivu obunoonya akasente nejjana tulina okuba n'obumalirivu obugenda oginoonya ejjana yetaaga kuginoonyera bumalirivu obumalirivu bw'okozesezza obwo okujja ku mawanga kati eno wala nnyo gye tuli eno naye bumalirivu okunoonya ssente obumalirivu bwe tulina mu kunoonya ssente bwe twetagisa mu kunoonya ejjana era nakwesa obumalirivu obwo okunoonya ejjana insha Allah akute ku munyolo abule kusindika lugi obumalirivu obwo buliwo mu kunoonya ssente osanga omusajja twalina esseeka kityo ne tugenda bayita Rustenburg twali Johannesburg South Africa ne batuvuga kilometers 200 ne tugenda eyo naye nga wali Munnayuganda nagandi no gye mututwala wana abayodalaza okutuuka nga Munnayuganda ajudde eyo malungu nimbabuuza nti kakati mwe bajja ati namwe nti essente ziri eno gye basima simanyi biki bani bwe babiyita byobugagga by'omutaka babisima eno kati obugagga ffe ate bwe twajja okunoonya ate buli eno obumalirivu Qur'anul Karim yetaaga bumalirivu nga bwe tudde wano nga twamaliridde biidhinihi tabaraka wa taala mu myezi egi weewuunya n'okwewuunya nti bulijjo kale lwaki nali nafiirwa dda mu myezi 3 nga wagaye nti bismillah Allah nsaba nkwatireko n'omalirira kuyiga Qur'an mu myezi 3 weebuuza nti bulijjo ndi kuki bulijjo ebirungi bimpitako bwe biti wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira Allah ng'alagira abakyala abali mu mayumba omwo mufiseeyo ku budde musome ku Qur'an eziri mu mayumba wadhkurna ma yutla fi buyutikunna ezo Qur'an eziri mu nyumba muzisome ezo point 2 points now esoose salatul layl eyokubiri eyokusatu wasbir ala ma yaqulun obugumiikiriza mu bulamu bwo obugumiikiriza mu bulamu si byonna nga bwobyagala bijja kujja si byonna nga bwobyagala bijja okujja ebimu bimusaba natabikuwa alina ensonga kyabikuwadde wasbir ala ma yaqulun bagenda nakwogerera kesaaza ffe tufuna essimu ziva nnyo mu baana baffe abakolera eno wano wenkolera bakama bange bwensala ate tebagala nsala ate bawarabu lubenyi tebasaala nkole ntya bwensala banjogerera wasbir ala ma yaqulu nebigumire omuntu yenna buli wagezaako okwekwatako ku ddiini balina omumwogerera balina omumuvuma balina omumukakkanya gumikiriza oli muwala muto weebikirira byonna ebigenda kukaddiya kati weebikamu biki wasbir ala ma yaqulu nigumikiriza oli mulenzi muto tolina girlfriend gye emyaka baba ne ba girlfriend nga 6 oli wano mbugenda ku muzikiti kusaala ebyo byabakadde abo nabo we bali bakwano ba shayitaani nga bagala okubuza abantu omulenzi omuntu agenda ku muzikiti kukimayoki abakadde bagenda mu ntaana baba batandise okuteekateeka ki entaana yaabwe bagenda ku muzikiti namuto wange omukyala yali amwesibye iba naye dunia kati sister wange yazze yali ne mu holiday ya senior 4 oli wano otunula butunzi mbugenda kukwata kulani sister wange gyali wali eka mwandibadde munyumyamu yali muto wange saizi yemu emyaka gyegimu genda mu muzikiti gw'abakadde amugambe ebyo ayambadde hijab wasbir ala ma yaqulun ebyo byonna byagumiikiriza
ebyokujja ku mulambo bajja bikugamba, ebyokukakkanya, okulaga nti olina nakyomanyi, n'ebyeddiini weefuula mbu oli wa ddiini, kwesiba bwesibi bukaaya, waapi temuli ddiini. Wasbir ala ma yaqulun, ebyo bigumikirize. Kakati osaalasaala tolina kaki, era ofaanagana nga atasaala, fena tuli banako, kale osaalira kyolanze. Wasbir ala ma yaqulun, ebyo bigumikirize. Muzimu ku bintu byoteekeddwa okuba nabyo ye sabr, obugumikiriza. Buno obulamu bw'ensi bwakolebwa nga saburu beeringi nnene nnyo okwetoololera obulamu bw'omwana Adamu. Obugumikiriza beeringi nnene nnyo okwetoololera obulamu bw'omwana Adamu. Bw'otaba na bugumikiriza ojja kubba, anti sente ziganya okujja. Bw'otaba na bugumikiriza ojja kukola ebya haramu, anti sente ziganya okujja. Kati naddala abaana ab'obuwala agenda okwetunulako mu ndabirwamu nga ye kennyini nnyini kapito. Sente azinoonyeza zibuze, endabirwamu emulaga nti ye kapito, ye kennyini kaki. Kati nga lwaki amenyeka n'ebyo nga tandika kukola sente? Sente zinoonyeza eza halali ziganye, endabirwamu endaga nti nze ndi kennyini nnyini ndi commodity. Ezimu ku commodities abantu ze basinga okwetaaga mu nsi muno, kati kangiteekeko onuseero, ayingiridde haramu. Ate haramu oba omutawaana waagalwadde, agenda okukosa future ye, agenda omuzaala ebizibu kiyama. Sabr, bugumikiriza. Bugumikiriza. Ensonga ey'okuna gye mmaliriza nayo, mu myaka egy'ekivubuka zino ensonga wammango zeegenderezanga nnyo. Ensonga ey'okuna erimu bu item busatu. Mu myaka egy'ekivubuka weegendereze nnyo enkozesa y'omukwano. Love affairs ze njogerako. Omukwano guba active nnyo mu mubiri gwo, guba gw'amaanyi nnyo, demand eri high, naye weegendereze nnyo 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 enkozesa yago. Oba oli mwana wa buwala, oli mwana wa bulenzi, bituzaalira ebizibu mu maaso gye tulaga mu myaka egijja. N'otandika okukwata mistakes nga tokyalina kyoza advance, wazigwamu byaggwa. Weegendereze nnyo enkozesa y'omukwano. Ezaala ebizibu, ekozesa amazambi. Nagwamu mu zambi lwa mukwano alemedde ogukontrolinga. Mu myaka egyo kuva ku myaka 18, 20, 25, 3 guba ku level y'amaanyi. Kyekirungo ekisinga okubeera eky'amaanyi mu mubiri gwo. Kubanga egyo emyaka guba active nnyo, naye gwa kwegendereza nnyo nnyo nnyo. Gusudde abantu mu bizibu bingi. Omwana omulenzi n'omusanga amansiza abaana eduniya yonna nga buli kumpi mu katawuni alinayo. N'ebyo si birungi, era mu maaso bigenda muzaalira obuzibu. N'osanga omwana omuwala ng'atabadde eduniya yonna, omukyala n'atuuka ku mukolo ng'abaami bonna bali ku mukolo yali abaddeko nabo, ne gumulema bulemi olw'ensonyi n'avaawo, asobola gutuulako nga buli gwatunulako amujjukira egindi, gwatunulako amujjukira egindi, gwatunulako amujjukira egindi. Ebyo si birungi. Omukwano gwa kwegendereza, gukozesa ensobi, gusuula mu ntaata. Ensonga ey'okubiri gy'olina okwegendereza mu myaka egyo era ebyenfuna, essente. Obutonde bw'omwana Adamu okuva ku myaka 18, 20, 25, 3 aba ayagala ssente ebitagambika. Ate mwana watu bw'oyita mu egyo emyaka laavu ya ssente ekka ekiriwo kyogera nakyo. Naye awo ku 20, 23, 25 bw'eba ssaawa gy'asibye ku mukono nga bwe tudde wano ng'eye yeesingawo ebbeeyi, gwetunula gwegenda ng'oyisaayisa mu maaso, olaba waliwo alina essaawa enkana eyange, batunulire bonna olabe. Ekyo kimuwa essanyu, awulira nga wa kitalo nnyo. Naye bw'otuuka mu myaka gino egyaffe ate temuli makulu. Bw'aba mwana wa buwala nga yambadde lugoye, nze ndulinawo nzekka wano, ate luno lwange si lwa muno, zino ez'ebweru zino. Oyo mwana Adamu. Kyokka ebintu bye yeerijjako bya ssente nnyingi, ate azirina. Aba ayagala nnyo ssente. Ezeegendereze. Essente ziringa lyato. Eryato litambulira ku ki? Ku mazzi. Era balikolera kubeera ku mazzi, naye terina kuyingiza mazzi munda.
ne katanda ne kujjako akatuli nga tandika okuyingira mutandika okaba maziga kuzikirira ne ssente bwe ziri zinakuba mu nsawo si mu mutima era mu mutima kwe kuzikirira amakulu kasito yagala ennyo ssente ne ziyingira mu mutima kiba kitegeeza ojja kukola buli kisoboka kasita kiba nga kiri wansi wa njuba wano nzifune n'okutta omuntu okikola kubanga ziyingidde mu mutima olwo zikiridde zireke mu nsawo buli zibeera mu nsawo muno tezikosa essente buli zibeera nga ozirese bulesi mu nsawo yo tolina kyoba kibeera kitegeeza eryato liri ku mazzi litambula naye kasita litandika okuyingiza muba muno okusinkinga era mu lunnyanja n'amala amanya nti eryato litandise okuyingiza amazzi ebyokuvuba emimaali abivaako alina otasa obulamu ebyokugamba nti tuvuba ebyennyanja naki hatta n'emigugu egibadde ku lyato bagisuulayo mu nnyanja give ku lyato kubanga kaseera kakola ki kuzikirira kati n'okutaasa obulamu kati ssente kasita ziyingira mu mutima kuzikirira ekyebbeeyi ekiteekeddwa okubawo kiriwa bwe zireke mu nsawo zibeere omwo ne bwe ziba nnyingi zitya nga ziri mu nsawo tezikosa naye keziriyingira mu mutima oba ozaagala nnyo nnyo kitegeeza kukola buli kikusala mu maaso oba kutta mukamaawo omunyiga okwate ssente odduke nazo naye ngaoza ogenda zirazaawa ogenda kuyitawa nazo essente zireke muki mu nsawo toziyingiza mu mutima nali ebuwalabu eyo nga tukyalimbya sukuulu omuvubuka mu Tanzania n'agenda abba omusajja omulabu emitwalo 9 egya dola kati omwalabu balina byebakola omwalabu n'asanyuka nnyo olwokuba nti bali bamaze okugusa ddiiro ye namu omutwalo gumu ng'omusaala gwe ogwa dola yali akulidde omutwalo gumu ogwa dola naye nga amubbye nga tategekedde ne gifuka emitwalo 10 n'agissa mu kibaasa n'akisitula bw'ati olwokuba ssente zaali nnyingi nnyo kyekimu ate nga za haramu na waya ne zigatta bwe ngamba waya ne zigatta mukitegeera nafuka mugwaddalu ssente zasukka obungi waya ne zisootinga ne zikuba omuliro kati brain neba off teyaddayo kutegeera ng'alina ssente ezo mu kaashi ng'azikutte mpaka bamala zimuggyako kati ate ne zigatta waya ne zitereeza bulungi n'alyoka adda engulu naye ebbanga eryo lyonna yamala n'obugagga bwe omwezi nga gumu ng'atambuza bigere talina nangatto ng'alina ekibaasa kirimu emitwalo 10 egya dola nga tamanyi kyazikolamu tamanyi gyalaga tamanyi gyadda ne ruumu ye gye yali asula ku univesity tamanyi nga atabuuse teyamanya ku bugagga bwe kati omusajja oli amala okukebera eri ewuwe sente gye bazitereka nga laba teziwera aga sente zino ani yazitoddeko n'agenda ku kamera ne bamunoonya kati bwe bamala zimuggyako n'agamba nti lwaki ebigere byange biddugala n'alyoka ategeera nti ebigere bikola ki aludde okunaba lwaki buli wamu wannuma n'alyoka akimanya nti bulijjo atambula buki butambuzi n'alyoka buli nakanyama buli wamu wannuma nkooye mbadde ndagawa lwaki nfaanana bwe nti nezikomawo kati ekyo nkikuleetedde kulaga nti essente zetukubako ekifuba tolowooza nti nnyangu nazo zennyini nga zo si nnyangu gwozaaki omulabu aziyita maali ekigambo maali kirina amakulu summiya almaalu bilmaali liannaha tamiilu min shakhsin ila shakhsin bazituma emaali lwakuba zimahala tezituuka mu kifo n'oterera teziterera ku muntu teziterera mu nsawo n'azirina tatereera kati singa bwe tudde wano mu ddalasa nekakutanda ng'olina emitwalo gye egya dirhamu 8 tosobola kutula naffe wano tosobola era bwozise toyinza kuyinza oddakiika bw'ofuluma ku ssimu abakunoonya bagundi bamugambe gundi abagire nanka tosobola kutereerawo wano era okutereera wano lwakuba tetulina emitwalo gyo egya dirhamu 10 egya dirhamu ng'ogirina gijjo otulawo wano era bw'aba w'amaanyi nnyo n'ajjawo tatereera abeera afulumafuluma okukwata essimu ebigambo birabye mwana ekyo nno kyekitumisa maali kuba totereera
waliwo bukya ku makya n'ogamba nti wenfuna dirham 2 olunaku mba ndumaze bwe bazikuba otereka ntereke zitereramu mu nsawo era oluzifuna ate supermarket oba mu moolo aga nti watugambye bwofuna 2 ng'omaze nti kati bifuna otule uteekaawo osirike tekisoboka teziweza na nsawo 24 mu nsawo ekyo kyekizitumisa kiki maali li annaha tamiilu min shakhsin ila shakhsin akhar ez'ensonga 2 mu buvubuka byolina okwegendeza wegendeze omukwano wegendeze ssente ekyokusatu esowaani ng'olya emmere endwadde ezisinga otutawanya sukaali kansa pressure na biki emyaka egy'ekivubuka tukozesa oba esowaani ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabun wala tusrifu innahu la yuhibbu almusrifin suratu araf mulye munywe kulu washrabu mulye munywe wala tusrifu naye temubwegera Allah tayagala babwe innahu la yuhibbu almusrifin tayagala badibuuda mmere kubanga buli wobwegera oba odibuuda bal endwadde ezitutawanya ng'oyingidde 40 plus endi embi muvubuka kasiteewooma nti yonna bongereko kapiira waako okulya kikulu endyayo kikulu era wootegerera nti endya kikulu ng'oyingidde 40 plus era ebiseera ebisinga okulya kwaffe okubi oluyingira 40 va ku nnyama va ku sukaati va ku mata naye obanga obadde olyanga nabbi walagira sallallahu alaihi wasallam oyingira ne 60 nga teri yali akunyize nti va ku nnyama kati ndya ki ey'obusiraamu mu 24 hours mulina okubamu enjala mu 24 hours ezikola olunaku mulina okubamu ki mu myaka gye egy'ekivubuka olwo okuteekerateekera obukadde oyingira obukadde nga temulimu sukaali temulimu pressure temulimu nankani amagulu gannuma omutima gusudde masavu bangambye omutima tegujaawo mu space bwe bagutondera guzimba ne gutajaawo ndya eyaffe eri Allah yakola kadoketi kali nga gutula mu butuuzi naye nti abasawo bangambye guzimbye tegukyajaamu balina okubabonabomolawo gusobole okujaawo wagaziwe weegenderezanga nnyo enkolagano yo n'ebyokulya mu myaka egy'ekivubuka biina impact gy'olaga biina okulyako okwakakati 25-3 kulina impact ku 42-45 gye kumalira oteekeddwa okubanga mu bulamu bwo mu 24 hours olekamu ku njala nejja ate enjala bwejja gireke yeegazaanye soke kulumemu so mbuli enjala entandise kanfune wano ekyokulya abamu agigema na bugemi nga tinatandika kati ate nno bagigema kaleko waliwo balala nga omukkuto gwatoopingako guba tegunaana kwenyenya nakola ki kati ebikolagana n'okulya ebyo nno biriko kitabo kiramba ebikolagana n'okulya endya entuufu eya nabbi sallallahu alaihi wasallam katuli mwezi gwa Ramadan yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti ni'ma sahurul mu'min at-tamru kyengera ddaku y'omukkiriza okubanga ntende piisa egi osobola okusiba bulungi tosumagira ate nzibu nange ninga yanywedde omwenge byonna seetegeera kulya kamukuulo kulya kaki katendekamu kamala katendekamu ye nabbi yalyanga katendekamu sallallahu alaihi wasallam kamala naye atikkula essowaani eriko biriyani kati ate ffe tugenda ne twerabira bw'oba olya ddaaku n'olya emmere nga nnyingi nam bwe wayita ssaawa 2 oluvannyuma lw'okulyako emmere essaawa ezi sisitimu esaba amazzi okukuba emmere eyo nga tiwasiibye mukulu tuweereze ku mazzi tutabule enkokoto eno nze nasiibye tuweereze ku mazzi tutabule enkokoto nze nasiibye kati katukole nga bwe tusanze ng'olyoka osumagira nga bakugoja banna nze seetegeera buli wentula nsumagira buli kati entende omuntu alidde entende emu nga tebamusaba amazzi gaaki ako kantu katono nnyo bakakuba bukubi katono nnyo bwe kati ebyagambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam lwe tubivaako ndwadde kubulwa mirembe kubulwa kwetaaya bye biddako
naye buli wobitunuulira n'obigoberera ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam ojja kufuna amakutiya n'amakutiya g'emirembe. Nja kukoma wano nziguddewo puroguramu eno bwe ntyo. Nja kudda bakama bange banzikiriza tugendeko mu bibuuzo mu session y'ebibuuzo insha Allah. Ndi musanyufu nnyo okusinkana baganda baffe abawangalira mu Al-Ain mu ggwanga lino erya Imarat, era nga ffe tuli basomesa ba ddiini tolina bwenza kukolesa ssanyu okujjako okusomayo aya ne hadithi, tolina kirala. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.